ne bannange kuva ddi nga abakazi mwesabira abasajja obufumbo kwegamba n'ojjayo akaweta n'ofukamira mu bantu abayitirivu n'ogamba bbaawo nti will you marry me ng'omukazi gwe weesabira omusajja obufumbo kyatandika ddi ono baamuswaziza mu bantu nakyala aleeta ekiravulavu kye kitaliyo ku musajja yagenze n'agula akaweta ke ng'alina pulani ey'okuproposinga eri boyfriend we omukyala bwe baatuuse mu bantu ndowooza babadde nga mu moolo wabaddeyo abantu bayitirivu nnyo okukamala omukazi kwe kufukamira n'aggyayo ka engagement ring kankusibidde awo n'agamba boyfriend we munnange baby will you marry me will you be my husband omusajja n'amutunda n'agamba gwe oli ku kibiki by'okola ani gw'oswazaswaza bw'otyo osaba ni obufumbo nakyala yasobeddwa n'atunula ngaazi nga tabikkiriza omusajja yabizize n'agaana kati oyo wakatengi gw'olaba oyo obedda yesudi obedda asudiyo oyo wakatengi gw'olaba oyo ng'agamba omusajja akkiriza naawe omukazi akuproposingidde abakazi aproposinga nga tebalabika ofunye ono wamala kkiriza omusajja ng'agaana omuwala nga bimusobera abantu bakuŋŋaanye buli omu aggyeyo akasimu arekodinga ndowooza omusajja yalwawo okuproposingira eri omukyala ono kati omukyala n'agamba yekaabyanguye okitegeera yekaabyanguye naye mu bantu omukazi ofukamira otya n'oproposingira eri omusajja kuba kuswaza nawe munno mu abakazi temukimanyi naye kuba kuswaza musajja ne we yandibadde akwagala nnyo tayinza kukkiriza atasobola kukkiriza kansooke nkutuuseko akatambi kano olabe ebyabaddewo ng'omukyalo n'aproposingira eri boyfriend we boyfriend yaganye akaweta video gimpereka like video yiyo kakati nze mbooza eno trendi ani yaleeta bino ebintu by'abakazi okuba nti basobola okuproposingira eri abasajja ani yabireeta wanga baggalo child nze mbabulira mukyaswala nnyo mukyaswalira nno ddala bw'oba ng'oli eyo nga gw'ogamba nti okuproposingira eri boyfriend we kwe kugenda okuvaako akuwase mangu mukyaswala nnyo mubadde mu relationship yammwe nga mweyagala temulina buzibu okimanyi nti relationship eno esobola okusaanira waawo kuba sisuubira nti
boyfriend bwagaana akaweta ako k'omuleetedde muyinza okuddayo waka ne mwogera era muba mugenda kwogeramu engeri gye mugenda okwawukanamu full stop. Ali ne kino abakazi mukimanye, omusajja tebamusaba bufumbo, omusajja tebamusaba bufumbo, omusajja yakusaba. Mulimu ebintu abakazi bye mutalina kukola, okitegeera, mulimu ebintu abakazi bye mutalina kukola nga birina kukolebwa basajja, okitegeera, nga birina kukolebwa basajja. Omukazi tasaba musajja bufumbo, tekisoboka, tekikola. Kati kangu ekyokulabirako, wano tulabye proposals nnyingi abakazi nga bagaana ez'abasajja, tuzirabye, okitegeera, naye ate omukazi alumwa nnyo ng'omusajja aganye proposal ye, kubanga twakimanyiira nti omusajja y'asaba omukazi, either omukazi agaane oba akkirize. Ne kati omusajja tosobola kusaba omusajja bufumbo n'akkiriza kubanga oba omunyooma obanga ggwe ayagala ggwe okumuwasa. Kati gwe omukazi omusajja akufumbirwa atya? Kubanga omuntu bw'omwaka ring n'omugamba will you marry me, kitegeeza oyagala omusajja afumbirwe ggwe, ekitasoboka. Ebintu ebimu biri mu bitulekere, temugenda sebo kumera, temugenda sebo okufuka nga ffe, temugenda fuka nga muyimiridde, mugenda fuka nga musitamye. Omukazi ogenda sigala nga ofuka ositamye, omusajja agenda fuka ayimiridde. Nze tosobola kunkola bintu ebyo ssebo. Tuli mu moolo, abantu bangi, mb'ofukamire ompe akaweta, ompe ringi, really? Nedda baaba, ani gw'oswazaswaza bw'otyo? Okukuba kuswaza nnyo. Oba oddidde ekitiibwa kyange ng'omusajja n'okitematemerako ettaka bw'oti, kwegamba oba onfudde kasajjasajja, kwegamba nze ate mba nfuuse omukazi mu maaso g'abantu. Era bakyagaana nnyo proposals zammwe, era oba olina kano akakodyo nakyala gwe wakakopyeko, genda omutuge omuwe obutwa oba omusuule mu mmotoka. Yakuwadde kafu, kino kye yakuwadde bakiyita saanyaawo amakaago, kuno bakuyita kusaanyaawo makaago. Gyebuba ne gye bulaga omukazi alina by'atakola. Ate n'ekirala wekkakkanyiza nga ggwe omukyala kubanga waswadde. Kangu ekyokulabirako, ife omusajja osobola okugula akaweta n'oka omukazi n'akagaana, n'oguma n'ogenda ne weekwatakwata bw'obadde omwagala, n'ogenda n'ofuna omulala gw'okawa. Naye ate kati ggwe omukazi mbaganya akaweta ako ogenda kawaani era ogendagenda ku mulala era omuproposingire. Wakati omusajja webagaana, omukazi ono wagaana empetayo, omulala asobola ogikkiriza, ate ekitali ku mukazi ono tasobola gigaana ate n'ogyoli n'agikkiriza. Omukazi bitulina kikola ekyo, no, never. Era mujja kgenda muyiga nti omusajja yalina oproposingira omukazi. Bwe banaagenda maaso n'okuba nti babaswaza, mujja kuddamu ak'obuntu, mufune ne ku nsonyi, muswaza ekitiibwa kyammwe ng'abakazi. How can you propose to a man n'ofukamira mu bantu? Nange sibikkiriza. Era bamaze ne babagoba mu kitundu ne babagamba omanyi mutwale eri saakaasi wammwe mumukuŋŋaanyiza wano abantu bangi, mufulume muve wano, ne babagoba mu moolo. Okitegeera? Byebyo. Era bw'oba oli eyo nga naawe ondaba ng'olina enteekateeka z'okuproposinga eri omusajja, boy red flag. Eyo ebeera red flag, era obufumbo buba bukomyawo. Relationship yammwe eba eweddewo, eba esaanyeewo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugoberera yonna gye musinzira okuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga, gattako nammwe abakatwegattako baba katweyungako. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.